Kati nga Uganda Police tuze tulaba omuze oguze nga gugenda gukula ogwa bayimbi abasazeewo okutambula ne groups zaabwe gangs nga tutera okuwulira babiyita egaali batambula ne bakanyama bangi ate bano bakanyama olusi babakozesa mu kulwana entalo zaabwe. Lulimu alaba omuyimbi omu yagenda n'ataakinga eddwaliro juzi wano mu Forest Park balwanye. Kati jo wano waliwo yagenze n'alumba maka ga munne ne baasa ebintu ne bamenya amamotoka ne bakola effujo lingi. Leero twagala kuvaayo nga Uganda Police Force tulabule nti zino groups tugenda zigulako olutalo lw'amaanyi nnyo, tugenda kubakwata, tugenda kubasiba. Tetuyinza kukkiriza eggwanga kuliteeka mu kajagalalo nga eggwanga eritali mu mateeka, era twagala kuyisa warning eyo, naye tetugenda kukoma ku warning yokka. Ne bw'oba omanyi nti oyina emisango then olina okutwetegekera nga poliisi. Tugenda kubakwata tubabuuze banyonyole ku bikolwa byabwe, era kati wenjogerera tutandise investigations mu neeyisa eno kubanga ne neeyisa tetuyinza gikkiriza ekontana n'eddembe ly'abantu. Abantu bangi abatali mu mivuyo gyammwe bafuna ending up nga bafunye obuvune, naye ate n'ekirala tetuyinza kukkiriza embeera omuntu w'abeera ng'ali awo nga yeefudde nga aziifa ali waggulu w'amateeka, era tugenda kuteekinga very serious action era batwetegekere.